okudifendinga eggwanga teeka eri buli munnayuganda. Okudifendinga eggwanga teeka eri buli mukulembeze n'okugirimbaleetinga. Wabula okudifendinga eggwanga si kyekyo kimumanyi mu kukwata mundu kukuba. Ebyo byavaagwo. Okudifendinga eggwanga ssaawa zino kudifendinga rights z'abannansi. Okudifendinga eggwanga olwaleero kyolina okumanya. Okudifendinga eggwanga kikitegeeza olwaleero okulaba abantu nga bano nga bava okubanga ono tasobola kudifendinga rights z'abantu. Ekyokudifendinga rights z'abantu takoze takimanyi. Okudifendinga eggwanga kwe okumalawo bino okutta abantu ne mubasuula mu mazzi lwabwe okulembeze. Okudifendinga eggwanga kitegeeza kuprotectinga abaana, bakyala n'abannansi bonna okutwaliza wamu. Okudifendinga eggwanga kikitegeeza nkukuba mundu. Ebyo byavaawo, tuli mu 21st century bino 2026 mulaba amawanga agamba nti tudifendinga eggwanga lyaffe. Eggwanga kitegeeza bannansi. Eggwanga tosobola kulinnya bantu ku mutwe n'ogamba ngu odifendinga eggwanga. Buli wajjayo mundu nga togijjirayo mulabe ali wabweru nga munnansi oba todifendinze eggwanga. Buli bw'olinyirira eddembe ly'abantu eggwanga oba olivuddeko okulidifendinga. Era nze nkubuulira mulimu omukaali eyo fe tulirede abamu basalawo okudifendinga lino eggwanga n'okusinga amagye n'okusinga poliisi eye Uganda ekola oath egenda kudifendinga and to protect Uganda. Naye bamaliriza bali ku ki? Bamaliriza bebivuddeko. Kati bw'otandika okukola bino eno oba kyali ku protectinga ggwanga kubanga eggwanga be bannansi. Eggwanga Uganda tesobola kuba nga bannansi tebakoze eki. Ate eggwanga kitegeeza buli munnansi. Every citizen matters. Kyova olaba naye waliwo omulwadde ng'ogwa COVID. Bamekinga sure nti buli munnansi ne bwaba obu nga balwadde bagamba Uganda eriddemu COVID. Era kitukakatako bannansi okusala amaanyi oyo munnaffe engeri gyakolaki naye tegoba osobola okuvaayo notte ebikumi n'ebikumi real citizens claiming mukolaki mulwanirira ggwanga. Omuntu atta abannayuganda saawa zino mulabe Uganda n'amemu era tukunga abannayuganda gye muli kino kitagala okulaba constitution yaffe oba ssemateeka akawaayiro 29 subsection D katukkiriza okukwata ebipande bino ne tukwata fulaga z'eggwanga ne tugenda ne tuwakanya ebyabigenda maaso kukikozi netutayagala netutakkiriziganya nabyo ebyo ddembe ly'abannansi. Bajjajjaffe nga bakoba omuzungu bakeeranga ne beekalakaasa ne bagamba Andrew Cohen bakoze eki bamugambye addeyo. Naye essaawa zino olwaleero bajjajjaffe babeerangawo ne beekalakaasa nga tebalina naki. Bajjajjaffe beekalakaasa nga tebalina na fulaga ya ggwanga naye ffe balina ne fulaga okwata ebipande ffenna ne tweyiwako nguudo omwana twakino tekisosola omukyala omwana nga twe tubadde mu kampeyini nti omwana omukyala omukulu omusajja omukadde ffenna ne tubeera kugamba sino twalonze. Alright. Nkulisaayo nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Katambi kabadde kawanvumu naye ngenda mu maaso n'okubeebaza obugumiikiriza. Kakati ki kye bayita okuba nga omukulembeze agenda mu maaso n'okuprotectinga eggwanga? Omukulembeze yenna nga naawangaalira mu buyinza alina okuba nga byasinga okussaako essira ly'eddembe ly'abannansi. Be bannansi baleetera okwettalira mu nsi yaabwe. So singa omwagaanyi ogwo oba togutaddeewo kitegeeza bannansi tebagenda kuba na ddembe, naawe kennyininyini entebe ojja kuba ogituulako nga sina mirembe, ejja kuba eyuguwayuguzibwa. Kakati bukulu ki obuli omukulembeze ng'asobola okudifendinga rights z'abantu nga bafa ku bantu, nga kugamba bafaayo eri okubeerawo kw'abantu, nga bafa ku ddembe lyabwe, nga balumirirwa ebigenda maaso mu ggwanga, ng'ebitongole ebikuuma ddembe birina limiti we birina okukoma okwandolinga abantu. Ne wano mu Uganda tukiraba nga tekiriiwo. Kakati kyenva nkutta omwagaanya guno nsobole okubeera nga tusindika enjiri eno ey'okubanja eddembe ly'Abannayuganda saako n'okumanyisa abantu ekituufu kiki batamanyi.
weweetegereza ennyo cases nnyingi ezikwatibwa ne bannayuganda ne batwalibwa ne basibibwa abamu babuzibwawo bubuzibwa nekitwala ki omukuumaddembe oyo akwatisa amateeka okumanya amateeka gakwatiramu ye gwe gwe bakutte omanyi kiteeka akiri bakwatiramu omanyidde basaanidde okuyisa we bati nadde batasaanidde kuyisa we bati ebyo n'ebintu olina okubeera ng'obimanyi okusobola okubeera ng'oddizibwa eddembe lyo nga munnansi kyekyo mwami Yoweri Kaguta Museveni kyatabawa nga bannayuganda kyobola abo abantu bagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga babanja eddembe lyabwe bo badimandinga for their justice bagamba ekimala kimala bagamba tukooye twagala kuddizibwa ddembe lyaffe eddembe tuli mu nsi ng'eddembe ly'abakyala likyoboolebwa twakakira kujjo juzi wano mu nnaku z'omwezi nga 15 rawundi 2015 ng'okulonda kwa 2006 kwakaggwa twalaba amagye nga gasalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku opponent yali yeesimbyewo for presidential candidate era ebyagenda maaso okukyoboola eddembe ly'omukyalo ono nga ebitongole ebikuumaddembe bisazeeko amakaage ebyo byonna twabiraba tetumanyi magye kigali gakola mu maka gano ng'omukyala aliyo yekka candidate nga taliyo yadduse kati ebyo byonna ebikolwa ng'ebyo tugenda mu maaso n'okubivumirira naye abagenda mu maaso n'okukola ebikolwa bino tebeesikaamu nayadde tebeesikaamu ate tuli mu ggwanga ng'ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu tebifaayo tebisobola kulwanirira munnansi okugeza tulinamu nga Uganda Human Rights Commission tulinamu aba Uganda Law Society ebyo byonna ebitongole byafukamizibwa tebikyalina ddoboozi lya mwanguka gusobola kutiisatiisa abakuumaddembe abagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'eggwanga ne constitution y'eggwanga Uganda tewali bayinza kubeera nga babavunaanira kakino ne tukitwala ng'eggwanga eriri nnomo mu mbeera gye litambuliramu so nga ate teriri nnomo njagala mbeere nga nkubuulira ddi woomanya nti nno esi gye bakwatiddeko weeti gwe omukwasi w'amateeka ddi woomanya nti nno etteeka oba omusibe omukwatidde mu tteeka weeriti kubanga waliwo amateeka agamu cases ezimu nga tezimatalinga naye nga bazikonsidalinga okubeera ng'ez'amaanyi zisibizza bannayuganda bangi bafiiriddwa ebyabwe olw'obutamanya ate nga n'ab'ebitongole ebikuumaddembe tetujja banenya kubanga gavumenti yaabwe tefaayo nnyo kubabuulira nsonga byamateeka ate nga gwe omukuumaddembe kibadde kikwatako nnyo okumanya amateeka nga gano wewabaayo omuntu asaanidde okuba nga amanya amateeka mu ggwanga Uganda yandibadde wa byakwerinda abakwatisa amateeka ne mumanya where your jurisdictions lies amateeka gammwe obuwaayiro bonna constitution y'eggwanga noba ng'ogimanyi naye abasinga bakwata bukwasi batwala butwazi oba ozizza musango ki tebafaayo ku identifying is it a criminal case a civil case kati nze kunnyonnyola ku kibayita civil case ebimu ngenda biyisa mu lulimi lufuutifuuti bisobole okubanga buli muntu asobola obitegeera batukwasisa amateeka beefula bategeera lulimi lunnansi waliwo kye tuyita civil case gwe mukwano gwange ng'okwatiddwa civil case yeetya civil case is a non-criminal legal dispute between individual business or government entities typically seeking for monetary compensation or demand into criminal case gwe musango ogutali criminal kwegamba tiwabaawo nnyo musango gw'amaanyi obeera tozizza nnyo musango you are non-criminal naye nga keesi eno esalibwawo individual esobola okukolebwa through individual mu bya bizinensi mu gavumenti naye nga bonna kye banoonya omusango guno gwetooloolera ku compensation oba demand okubanja guyinza okuyita mu court order contracts oba mu personal injuries property disputes ezo gyonna
ebyekuusa ku misango egyo nga emisango nga gigwa mu properties ezo tuziyita civil case. Era zino n'omuntu taba na musango, ebeera just ngeri ya compensation ya demand, tetugitwala nga criminal case. Kati abatafuta amateeka badira civil case ne bagiwanyisiganyaamu ne criminal case. Oyinza okusanga omuntu oba akutuuzisa bufune ku muntu, oyo n'atwalibwa nga criminal era ne bagitwala nga criminal case. Ne batwala omuntu ng'oba yabuzizzaawo ekintu kyonna property dispute, oyo ne bamutwala nga criminal. Ne bakwata abanjibwa ne bamutwala nga criminal. Ne bakwata omuntu yenna yenna obanku ekintu ekiri awo ng'omuntu agizza keesi ng'ebadde esobola okumalirwa ku kyalo nga kiyamaani, naye ate ne bamutwala mu mateeka ne bamuvunaana nga bavunaana criminal. Ekyo nno kya bulabe nnyo. Kaakati nno omusango ekikanga kino bwe guzzibwa eimu yaagwo ebeera ya provinga n'okubalansinga probability eya defendant oba yakozinze omusango guno oba yatadde loosi ku kintu ekimuvunaanyizibwako. Tuyinamu kye bayita components za civil case, ze ziriwo ezo. Tuyinamu components mwe muli parties, purpose, example, burden of proof, outcomes. Mubeeramu parties eziwawaabiddwa, abawaabiddwa n'awaabirwa. Ekigendererwa purpose kibaamu ebyokulabirako, obuzibu bw'obujulizi bye butaddewo ne outcomes ebivuddemu musango guno. Kati ngenda kunnyonnyola kimu ku kimu. Parties kino nno kikwata ku defendant oyo awaabiddwa n'oyo avunaanwa. Purpose wabeerawo compensatinga eri injuries okusobola okustopinga humanful actions, okusinga okupanishinga omuntu oyo oba omuteeka mu jjairo. Kati amateeka wano bwemusinga okugabulankanyizibwa, kitegeeza mu kyo musobola okuteeseganya ensonga ne ziggwa ku civil case than okutwala omuntu mu nkomyo oba omusalira ekibonerezo ekikakali. Kino tetukiginaamu mu civil case. Example, muno tulinamu breach of contracts, divorce, personal injuries, neglect, property dispute, saako ne defamation. Pwegamba tulinamu obusangosango ng'obwo bw'okunoba, omuntu akutuusizaako obuvune, okwegaana, okuggyawo property z'omuntu, emisango ng'egyo. Kitegeeza nti tegigenda mu maaso na kutwaza muntu nga criminal nti n'omuleeta poliisi n'omala n'omusindika mu kaduukulu. Nabalaze obuduukulu bwa Uganda engeri gye bufaananamu bujjudde buti beerinnyako bwerinnyi. Kati omuntu aze ne civil case, lwaki oba omuteeka mu mbeera eyo? Ate bujjudde lwa nsonga abeekwerinda tebayawula criminal case na civil case. Kati owa civil case lwaki oba omukasuka mu kaduukulu ajjuze aba criminal, bwe banaleeta aba criminal ab'emisango eminene mugenda bakasukawa. Ebyo nno ebintu byetaagira ddala okunoonyezebwako naddala mu bitongole ebikwatisa amateeka wano mu Uganda. Ebintu ebyo babisulidde ogwa Neggamba, babisuliddeyo gwa Naggamba okusobola okulaba nga basisisa ssemateeka w'eggwanga Uganda. So nga amateeka gatafutwa bulungi nnyo engeri emirimu gye muyina ogikwatamu. Temugamba mbu gano tegakola wano mu Uganda. Eno ssemateeka gw'ensoma yamendingibwa wa 1995 ne 2025 ne 2005 ssemateeka yabagibwa yagenda mu maaso n'okuba nga atambuzibwako. Burden of proof
kati naavunaanyizibwa alina okuba nga alina okupuluvinga case ng'abeesingira ku balance of probability oba nti omusango ono ayinza okuba yaguzza oba teyaguzza. Tolina kujja ng'oli much confident nti ono yakizza, kiba kyakuteebereza nti tusuubira ayinza okuba oba teyakizza. Obujulizi bwa tebunnabaawo. Omuntu yenna kasita aleetebwa ku poliisi ng'obujulizi tebunnabaawo. That's what we call civil case. Aba akyali mu civil case. Oyo aba tannatwalibwa kubeera nga criminal kubanga tuwaba wabudde na bujulizi. Ate takkirizibwa kumalawo ssaawa 24 we mukwatidde. Outcomes. Kooti eyinza okusalawo okwawaadinga ssente, damage ne ku injuries, okwodalinga omuntu okusitopinga okukolawo ekintu, oba oteekawo judgment yonna ku kintu ng'ekyo. Kitegeeza guno gusobola okusalawo mu mbiro. Kakati procedures kize tuyitamu mu civil case, common procedures. Not intent to issue. Plaintiff often gives notice to the defendant before filing. Awaabirwa awaaba alina okuwa gwawaabira notice nga tanaakuba nga afiiringa agenda mu kooti ng'okuwulira tekunnatuuka before hearing. Buli muntu alina okutunula omusango gwa muno nvunaana ki kuga buli muntu n'agenda ng'ali wero. Filing complaints. The case officially begins when the plaintiff file documents outlining the crime in court. Nti bino byonna bitandikawo ng'awawaabirwa amaze okuteeka document fayiro ye ku mmeeza eri omulamuzi. Kati awo batandikira okumuvunaana. Tuli ffenna. Kitegeeza kati awo omusango guba gutandise okukola ki? Okwakitingibwa. Nagambye dde oli ku Yugi Update Civic sinze ddoba ng'otuwuliriza. Atannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati waliwo kye tuyita discover. Both side exchanges information and evidence. Side zombi awaabira n'awaaba, gwe bawaabira n'awaaba balina okuwanyisiganya obujulizi. Buli muntu alabe biki ebirumira wawalina otereeza. Tuli ku civil case, trial or statement. The case instead by a judge or jury through money or set out of the court. Nti omusango gwonna guyinza osalwawo ng'omulamuzi nga waajajinzi n'adecidinga nti kati omusango oyo mu compensating ne ssente, oba kooti esazeewo gwe bawaabidde bamuleka agende ng'omusango tegulabyemu makulu. Ekyo nakyo kisoboka okubaawo. Naye bino byonna bikolebwa ng'omuntu annatuuzibwayo mu gundi mu kaduukulu naye wano mu Uganda olukwata ng'akuteeka mabega mitayimbwa. Olina si ovuddeyo eri lyakubanja 50,000 tuzireyo mugeyo ngena zimuwenkya ne bamuteekayo. Okuba poliisi abakuumaddembe balina akasente ke bakusuubira okuggyamu. Ebyo byonna tujja tubiraba mu ssemateeka y'eggwanga Uganda. Kitegeeza ki? Tewali kiyinza kukyuka unless until the government ngemaze okukyusibwa. System n'ekyuka kubanga tukirize Uganda, system ya Uganda yonna, ministry zonna nvundu. Tokyalina ministry n'emu gy'osobola kutereeza. Ekyo kikkirize oba kigaane. Oli ku Yugi Update Civic gwatannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Entalo lugenda maaso ebweru w'eggwanga, mu Iran, mu Middle East yonna, ne tubasaasidde ku baganda baffe. Katubasabire musobole okuba nga mubeera bulungi nnyo. Mbaagaliza weekend ennungi. Mweraba.